Abaluganda mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mwasuze mutya ab'emikwano kansubire nti bwe mujja ali bulungi. Twebaza mukama atukumye nga tuli balamu. Emisana gw'olunaku olwaleero nina ekigambo kinyaga tukyalengeko nga ekigambo kino kikwatagana ku kwenenya okudda eri Katonda. Mikwano gyange baganda bange, tuli mu Yeremiya essula ey'omusanvu era Yeremiya ono ng'agamba nti ekigambo kyajjira Yeremiya ekyava eri Mukama nga kyogera nti yimirira mu mulyango gw'ennyumba ya Mukama olangirire eyo ekigambo kino, oyogere nti muwulire ekigambo kya Mukama nti mulongoose amakubo gammwe n'ebikolwa byammwe nange ndibatuuza mu kifo kino. Agambye tulongoose ebikolwa byaffe, tulongoose amakubo gaffe, naye alitutuuza mu kifo ky'okwesiima. Era bw'oba otunudde ng'oyongerayo awo agamba nti tugende tuweza mbu yeekalo. Agambye mbu tuleme kulimbibwa nga tuweza yeekalo. Era n'atugamba nti bwe tuba nga anatutuuza mu kifo kino tulina okuleka obutali butuukirivu bwonna. Tutya agambye okuyiwa omusaayi ogutaliiko nsonga, ekyo tukiviireko ddala. Agambye okusosola abatalina bataata bamulekwa bannamwandu abeetaaga, ebyo byonna tubiveeko. Olwo munange alyoka akomewo atutuuze mu kifo kyaffe mwe tulina okutuula. Kifo ki? Agenda kukusimba mu buweereza bwo obutuufu, agenda kukusimba mu maka go gwe atalina mukyalo oba atalina mwami, obugagga bwe agenda bukusimbamu, omulimu gwo agenda gukusimbamu, naye ng'omaze kulongoosa kkubo lyo, ng'omaze kulongoosa ebikolwa byo. N'olw'ekigambo ekyo, abooluganda mikwano gyange, twenenye tudde eri Katonda alyoke natusimbe mu bifo byaffe bye tulina okubeeramu. Amanya n'eddoboozi Prossy muwanguzi, era mbagaliza emisana amalungi, mubeere bulungi, mweraba.